jako akawuwo. Akabenje kano kagudde seta ku luguudo lw'Namiryango mu disitulikiti y'e Mukono era okukakana ng'abantu bana be bafiiriddewo mbulaga n'abalala ne batwalibwa mu ddwaliro nga taasibewo taasulewo yali ku mimwa gy'abatuuze. Bano babadde batambulira ku mmotoka ekika kya Isuzu RF namba UAP 15U ng'eno ebadde eva mu bitundu by'e Namugongo okwolekera akabuga k'Eseta nga bano babadde bava kuziika mu bitundu by'Enjerere. Emmotoka eze ku sipiidi yaayirira ng'abantu bagamba yongera kati olwamaze ngenze kuli emmotoka neekuba mu kannya kati mbadde mu mwala wali wansi wengeze kugira ndaba ng'egenda kunsanga ngenze kuli abantu bansanga mu mwala nange nembuuka emmotoka neekuba bwebadde. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe ng'enjega eneegwawo bategeeza ng'emmotoka eno bwebadde wenyuka obuwewo wakati mu babaddeko okuwaga ko n'enduulu ng'omugoba waayo Karwa Julius bwagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Abadde just akuba sipiidi abadde bava kuziika eyongerere kati ndowooza wasaze wano wa boda n'alemererwa okugiiza ku nwe tunesituka emipiira eno nga takyasobola naye kuba okuva eri paka nga wano. Bano era bategeezezza ng'omugoba bwe yeekanze omugoba bodaboda wakati mu kuwugula ekinnya olwo nno n'alemererwa emmotoka eno era okkakkana nga girindigudde ennume y'ekigwo neyeefuula ekitwaliddemu obulamu bw'abawerako. Ekibaddewo emmotoka ebadde eva kuziika ebadde erefu ng'etisseeko abantu emabega kati mu kuva eri emmotoka n'emuwabako akakono ne kaluuzingako mu maaso kekavuddemu era kolaba kakuludde kati mu kujja akakono nga kabuuseyo emmotoka neebula neva mu kontulo wetuuse wali kwe kutukuba ekigwo era awo abantu bana be bafiiriddewo. Oluvannyuma poliisi ezze n'ejjawo emirambo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'abalumiziddwa batwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Mukono okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Tekubaddeeko abadde awugula owa booda wali kwe kugwa eri bweti owa booda ye awonya abadde addamuli n'omusaabaze. Ne kasiringi ereeteddwa n'etwala emmotoka ekoze akabenje ku poliisi wabula kaweefube waffe okwogerako n'omuduumizi wa poliisi y'ebidduka e Mukono agutte butaka. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.